Fuga radio zako nze kapalaga byebo mwana mama sesetula nze nkubuzaako yona gye sinzira okuwuliza Irene Namiro ekisookera ddala mwana diva bulijjo mbagamba kimba bulungi kirabika bulungi so kirimu kuteesa kino oluyimba lwenjagala ennyo akiwanimba luluyimba lwingi nnyo takomye okwalesa ensumulula kayimba ke kapya nayeta n'oluyimba nsiimye mu nsiimye Irene ayogera ku kwebaza Katonda. It's a gospel song. Yebaza Katonda olwa ebintu bya bisobola se biveeko yebaza Katonda olw'ebyo byonna byamukoledde naddala okumujja ewabi. Oli otya? Kale nkumisinga nno just wagwa nti oyinza obutakitegeera ebyo oli naye ngamba eno nkumisinga naye nga Mukama alhamdulillah walikiririza alikuleeta era yandeese nakuleese alhamdulillah. Soko obuze kubawuliriza muli mutya abawuliriza banange ndudde bawuliza naye nga nze mbaweereza ebyokuwuliriza era neese bingi nnyo. Irene nsaagala kulwisaayo nina ebinjokya ng'omuntu obonaane byoyagala okunako n'abiŋŋamba nayeokya mbadde ndoza ngenda kwogera ku nnyimba zange nungi ennyo nsoko zoogereko naye oluyimba bambi luno nayagala ddodduka olw'okwebaza Katonda olw'ebirungi byonna byankoledde bingi nnyo 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 ebimu nalabanga ng'alina ebizibu ebingi nnyo ebizibu ebitayitikamu ebizibu ebitawoneka naye ate engeri gye nabivangamu yabanga yamangu nnyo nga sikivanako nti kwegamba nabivuddemu ate nembanga nabivuddemu so mbyebaliza Katonda mwebaliza olw'obulamu buno bwampadde mwebaliza etalanta yange mwebaliza abaana bange n'abantu bonna bonna abanjagala kwegamba mwebaza kimu kyazaakola nga nkwatirako omukono byonna ne bitambula lweluyimba lwansiimye kale yogera nenkonsumulula kati nensumula ate kati awo ne tudda kubanga luli nsiimye muyinza okubamu okunakuwalamu olinaga bambi okay nsumulula nako kayimba kalungi nnyo kati nga bwe mubamanyi obuyimba bwaffe nsumulula amazina nsumulula buli kimu tosuna tunula butunuzi bwe katyo kayimba kakudigita kati njala nnyo okwesiba ku luyimba luno nsiimye because it's a gospel song and ennyimba za gospel ebiseera ebisinga nina akayimba kange bakayita nzaani nina ensonga lwaki nakayimba kubanga yenze era nenze yali agamba yenzaani atuuka ku bino so nsiimye. Nina wano omwami bamuyita Mukasa Esau omumanyi Mukasa emabegako wagenda ku Facebook yo nowandiika nti waliyo ekiyumba kyewali obeeramu nga bakuyisa bubi era nowandiika bingi bingi netubisoma netugamba bambi abamu basunga abamu baanakuwala. Esau muganda we n'avaayo n'agamba nti Irene njagala kutangaaza nsi. Irene mwewuunyiza nnyo kuba nti nno avuma maama we era so nga ate Irene oyo taata waffe si omu ne taata waffe mazima yafangayo n'amulabirira n'amuweerayo fiizi nga naffe tannatuweerayo naye Irene bw'abanga tasiimye kintu kibi nnyo kigamba negamba Irene ono oyo ndimufuna ate nyebe agenda binnyumizaamuuko luutu ati kakati nyinga z'okulupa nsoze kuwopa nze nkubuulira kale kati ebibyo obiwedde ozidesa ennyimba kale otandisa ebyange ati kakati mbadde saagala nnyo okuba nti byogera nako kubanga ate oyo ye simufiirako ddala kyonna kyayogera oyo byayogera oba ne banne sibafiirako ddala okuva lwe batandika okutegeera oba nga nange ntegeera nze obulamu bwange bwebityo bwe bibadde kati ekyo kyolaba kyeyayogedde bwatyo kyasizeeko kaki ku kazigo naye mabege ekyo kirungi nnyo kyovola sifa nayo ekyo kitono nnyo ebyo bulijjo nga bw'obiraba n'okusingako n'obubi nga bingi nnyo kugamba era bwe batyo kaŋambe bwe babinangira bwe babadde nga babinangira ate si kuba kati nti kati kale baagala oba abantu bakimanyi oyepanka naye mumanyi yakola yali bwati ne wati naye okuva edda kuba Katonda era somehow kyenva mwebaza ne bwe nalinga omutuugira babawonze ekyenjawulo kunze n'abalala bonna
always nga waliwo ekirala ekyenjawulo ng'ebintu byanguwako tulwawo okuddayo ku ssomero simanyi tekibangawo nti basooke bazzayo nze nga tulwawo kubanga twali banako mama wange nga takola baawe nga takola bonna babeerawo naye bo jjajja waabwe oyo yabadde ayogera bagaggagagga kugamba abantu ab'essente eyo jjajja wa Esau nga bagagga balina ssente jjajja w'omukazi alina ssente jjajja omusajja alina ssente era n'ennyumba eyo gye nayogerako nti ekiyumba obubakalaawo si gye nali ntegeeza nti ekiyumba ennyumba kuba nali ntegeeza omanye ebintu ne bikutuukako ennyumba nefuukira ekiyumba oli kugamba yembeera so si nti nazimba enju ati erinjirabanga kiba no wali totegeeza ennyumba mu appearance ategeera abakitegeera ofcourse abantu bangi nnyo bakitegeera abalina amagezi abo bo baba bakitegeera bw'ogenda okwogera ebintu kwegamba n'ogamba bali bye baafuuka ne sibifuuka kwega ekiyumba kubanga mukyahapeningiramu nakati ebintu ebibi ennyo ebigifuula ekiyumba ne kati yes nga wavaayo nga tebabikola nze nga mbiraba nze byantuukako kati abagirimu babikola abalala kugamba so naye kati mbadde nkugamba nti nga bo balina bajjajja abo bagagga nti n'enju era nayo baagibawa buweeyo jjajja waabwe yabawa kati nabo gye balimu taata abwe kwegasi nti yakeera enkya n'abikola n'akola ki biri awo bagagga babawa buwe so twasabanga busabi oba olumu basabye anti ani oba wali kwegabwa ebityo nze tebabangako awo nga bakola sirabangako wa gye tukoze era olumu omwami yankwata ku mukono nantwali wa muganda wetusabe asabe school fees taata waabo which I remember so well kwega kyenkulaga nti tetwali bulungi nti kinga baleeta bulesi so bwe baleetanga jjajjaabo omukyalo oluse nga abawa ssente naye bw'aba abawa alangirirako oyo ye lwaki taddayo wa kitaawe lwaki taba mutwale wa kitaawe lwaki bo be balina oba okuzimpa oba kiki naye okusemba okudda ku ssomero ffenna nga tulwawo kubanga teziriiwo oluusi ne tukomawo awaka ne tubeerawo naye nze bwe twaddangayo wadde mmaze omwezi gumu eka nga tewali school fees nankomawo nsomye bulungi abalala kye bataakolanga wali mugezi simanyi naye nkugambye nti ripooti yange yaddanga nnungi kati awo nga nfuuka muwala waffe mulaba bwe yasomye yasomye mulungi ekyo tekyakomera ddala awo nensomera ddala paka kubanze zaatuuka nze mu senior 4 okuva senior 4 nabanga neewerera bwe namala senior 4 nentandika okufuna nenkola anko nampa akalimu nenkola obusente bwenfunaankowoki anko oyo kwegamba abantu bano abankola ebintu ebyo bye wawulidde yogera bo bali bana bokka bana bwenjogera ku kyovola abantu tisaagala nnyo byogera kubanga bitwaliramu abantu bangi nnyo bo balina kwegamba balina ekibaluma ku buli muntu si bujja naye ekibaluma ku buli muntu atabayambye atakoze eki so kyobola nti nali saagala nnyo nabiddira kubanga bano bengenda okwogerako anko oyo kaŋambe anko mugada tata waabwe nze nampa omulimu naye bamuliko kwega kati bwembireta ate mbyogera nina proof kubanga nze nabayiga buli kimu nkirecordinga bwenjogera nabo recordinga oli bwandeetera kimbi recordinga naye biswaza nnyo okuba nti kwegamba omuntu n'abiwulira nga bamwogerako kati ngoyo omukulu w'ekika ayamba ono ayamba oli ne bamwogerako ne mu ngeri etalinaamu tebatamuwamu nakitiibwa ekisinga okuluma Esawu oba ne banne olina taatawo walina taatawo kati mugenzi tewamufangako taatawo ng'abeera wali otamanyi taata wange tekisobola muluma kyeva kugamba sina nakyenjagala bwogerako kyokola sinyiga sibavumangako sibeera naawo ne mbavuma obaki kuba oba entegera yaabwe yeeyo sina sibavuma nabavuma nebakola taata we yali abeera Mityana kakati kankubulire nze taata wange mulina taata wange mama wange teyamundaga wadde okundaga omuntu yenna akwata ku saidi ya taata wange ate abamu na finding out babiri ddakiika 5 okuva we nali mbeera we Makindi mu nnyumba eyo okuva mu nyumba eyo lukuli wali Makindi ku kiti ekiwaffe okimanyi emakindi awo si ddakiika 5 okuva ku barracks emakindi nga bwe bali nga nze bulijjo sikimanyi era taata wange yanzija Mityana imagine nga mmaze okukulira nga bwe nagenda okusoma senior 1 senior 2 nanzijawo nantwala anko bange nandaga buli omu okay kati kankulage taata wange bwe namulaba bwe namutegeera namanyanga bulijjo nti taata wange bali olisi yanzaala ng'okimanyi nga nkimanyi of course nasooka namuyita nga simuyita nze daddi baŋŋamba nga muyite neŋŋaana nga muyita anko paka nze ne baŋŋa muyite ekisooka nali sibeera naye ndoza tetwasookera kubeera naye nga mulaba bulabi paka oluvannyuma ndoza ne bantwalayo naye nga njogera anko so lumu twali tusambula Mityana taata waabwe abo yabasitula yatusitula ffenna ne mama tugende Mityana mu kayumba ka jjajja Mityana waliwo jjajja azaala maama wange
netusemuka netubeera eyo enani nze maama wange omwami we n'abaana be Ngambeera ku buko ate taata abeera ku buko era nze Emityana si ewaffe nze banzalira mu ddwaliro ly'Emityana naye Emityana si waffe bwe njogera Mityana banjogera ku buko ewa maama wange gye bamuzaala kuba oba oyogera bukojjaabo kuba gye nali mmanyize nga simanyi waffe teryambuulira teryambuulira oba kati nkunnyonnyola nti teryaŋŋamba nti oba bakuzaala eno baki taata wange happen to work there Emityana naye sigyava kati emboozi ezo ebimu nali muto nnyo okutandika obibuuza yenvaawo oba biki zimanyi Mityana njogera Mityana si ewaffe nze ffe tuva nakawuka Kasanje eri ebuwaya oba ebuwaya Kasanje nakawuka gye tuva era gye batuziika era gye baziika taata wange so lumu tuba tuli mu bbanga eryo tubeere wajjajjange omukyalo okumala ebbanga tutambula mu town Emityana omukozi si mukozi kale kangamba omukyalo yali atulabirira kubeera naye ali mu myaka gy'abamaama baffe bamuyita Margaret oyo gyali akyali maid kangambe yali atulabirira bamuyita batya nani yaliwo kulabirira ffe baana so sweet mukozi wa yaliwo nga atulabirira kuba nekolo yali atambuza mu kimugga mu town Emityana simanyi lwaki kati lumu nga tusanga abasajja basatu mu town olwo mubeera wajjajja Emityana ewajjajja azaala maama wange era nga taata abo ye boss awakale kugala ewajjajja ate jjajja taliyo nga gyali omukazi naye jjajja afa omusajja ng'abeera mbaali yalinayo garage nga mechanic ng'akola mbaali bawa maama wo ng'abeera wajjajja yes sabula emboozi kati nga well kale bino lugambo lwennyini basagala muntu ayogere story yange ebintu bye bagadde okunfuula omubanswaza simanyi biki oba mpulire so small no I'm proud of my story and they won't tell my story I have to tell my story kanji kugambe nga bwe fomite emboozi anyway kati nga Margaret angamba taata wanambiruwuli twali ba cousins basatu bana Antonita Chiri kati yafa ne Moses muganda Antonita olwenkanawa myaka nga 8 kakati nga tugenda kati nga ngenda nkwata ku basajja abo nga nze bamusongako weti namutunana n'owokusatu nga yali wala nga bali mabega kuba ze nadduka nkwate ku muntu oyo naye somehow subconsciously or retrospectively I think I needed to know my father. I wanted to see my father. I was just happy. Simulabangako simanyi linnya lye. Era bwe namukwatako yakyuka bukyusi n'akwata ku mukono n'asanyuka kweganga ndoza ye yali amanyi oba yalabirawo nti ono mwana wange. Kubanze kyemmanyi nti baawasa embaga ate era yafa tebadivosinze ne mama wange naye nga bayawukana nina myezi kuba simanyiko life yaabwe yonna together. Kyokka kye nali ndabeko kifaananyi kyambaga. Ate n'ebifaananyi ebyo bwe nasooka okulaba taata wange namala nenzirayo nampaako kimu ekyembaga. It was so precious. Nga wali tokirabangako. Sikirabangako nga simanyi nakumanya nti bamuwasaako embaga. Ekifaananyi ekyo nenkitwala oluvannyuma ennyo kati nga ntuuse nga mu senior 2 nenfuna mpa ekifaananyi nenkiteeka naye n'ebirala byonna nali nabirabanga ndabamu abantu wasayidi yaffe ewa maama wange ndooza bwe yatambula buli kimu yakirekayo. Kati senior 12 bwe nakiterekeeka soboddeyo wali kati osanze taata asanyuse. Kati netudda nampa olwataano nkijjukira n'abalala n'abawaawa naye nze yampa nnyingi olwataano ne bagamba lwaki ffe totuwadde nga ye nti amutonedda naffe tuli bato. Anyway netuddayo wajjajja kati ndooza baabinyumyamuko oba nange nanyumya sijjukira naye kyemmanyi kati ne babigamba ne taata waabali taata gwe mbeera naye si taata wange taata waabali kati ne bamugamba nakimanyi kwegamba okugenda okugira nga yabiwulira oba emboozi oba yabaawo abaana boogera nze simanyi oba nze nali njogera nalabye taata wange kati naabuuza taata we bulijjo ali eno nti yaani nga bayogera amannya okukakana ng'amumanyi naye tamanyi nti ye taata wange kuba balaba bonna akapiira ku kisaawe Emityana batuula bonna beeraba nga bwe mubeerawo bamukibya ng'amumanyi naye nga tamanyi bulijjo nti taata wange talina kyabimanyiiko so ng'amugamba lwaki omwana talaba taata we agamba maama yes lwaki talaba taata we so nga enkeereera oba taata wange naye yawandika ebbaluwa oba kwe kubitandika ebyo byogera simanyi kubanga yawandika ebbaluwa neŋŋenda ne bantwale bataata wange nali ngenze kumalayo wiiki mba nkyali eyo nnaku 2 zokka taata wange ng'abeera buswa bulongo
waliwo oluguudo olugende Mbende highway wakaweta bw'ova mu park bw'otera bw'oba wakawetako wansi nsaawo kumpi nnyo dakiika ntono nnyo okugenda mu katale oba mu ku park kati nze bweba Emityana so bwe bantwalirayo ng'era akola waliwo amaduuka ku park okwo kuliko amaduuka agagyetooloola waliko ekizimbe kwakola always kwabadde ng'akola okuba kutyo oba munda kati nga tumusombera emmere ng'atunda makooti kwa Esau Yerugani tata wange teyatandikira kutunda makooti tata wange accountant naye omanyi era tata wange omulimu gwe gwasooka era yasigala accountant naye yasooka akola mu Shell Uganda for a long time bazaala akola mu Shell Uganda accountant naye era n'ebyo wenkugambira ng'akola mulimu ogwo amakooti bizze nga bwafiiridde oba mu myaka ng'ebiri kugamba nga alina story ye ne kati ekyaliyo omuntu yali agirunninga lulino kandoza ne kati akyagirunninga naye era we yafiira ng'ali mu alina office munda mu katale nga ye accountant w'abakinjaaji oba abalufula yaabwe oba bagita lufula nga ye accountant waayo ebiseera ebirala nga bwe ngambye nti ku paaka kwe kwetolodde ebizimbe buli omu kwapangisa kiki ngulusi offices ziri okwo naye we yafiira nga office ye eri munda n'amakooti ge nga waliwo stall egatunda so kati ekyo nekibeera bwe kityo mbadde nkunyumiza ki nti kati okuva wenagendayo we bantutte okumulaba omalayo 2 weeks naye saamala zaali 1 week nga wakubeerayo 1 week namalayo 2 days 2 days 2 nights nze in my whole life nakasula ke watata wange ennaku ndoza nnya zize mmanyi nga nti mu bulamu bwo bwonna mu bulamu bwange bwonna ennaku nnya so anyway kakati kati waliwo omuganda wange omukulu bamuyita Nansubuga nakifindinga out nti naye yabeerako ne mama wange nga babeera bonna ne taata wange era ng'ayogera mama ng'era taata oyo yamuzaala naye nze kati we naye nali namulaba kuwolunga nga mbu nayogera mama ng'ate ayogera ku mama wange naye nga tomulabanga sibuwuliranga nako sina kye nga si bonna nabatandika kuwolwa ntandikira okulaba ng'oligenze wa taata yes omulundi ogusoose naye oli enjoyogera gyeyayogeranga ku mama ng'olabanga mama we nali manyi yamuzaala naye no kati ye ng'abeerayo kati naye nga si yamuzaala naye taata wange yajja naye kati nga tukutwalira emmere okulya ekyemisana kati kale nze nanyumirwanga okutambula naye nga tebantwala mbu olwokuba bakozesa abaana babatwalidde linanyumirwanga goberera Nansubuga okugenda okutwala emmere kati taata wange mwezi ennaku 2 yawandiika ebbaluwa n'agamba mamange nampira omwandi mumpadde nanga mpeerezeeko oba mumumpeeko nanga mpeerezeeko oba yali ategeeza mbereko n'omwana wange oba kuba kuweereza tekite omwana w'omuntu sitaba mukozi nti ajje yankolererkati nze oluvannyuma yasibanga bamutambuza mu tawuni kutwala mmere simanyi kukola bikiwewo ne batuma Nansubuga ajja naaza nyambaza nzizeeyo ewa jjajja kakati nze saabitegeera naye nakaaba amaziga nanzirayo mu nnaku 2 ate kati oli asabye emmere menye olina nina ku extendinga bamutwala mu kooti twagenda simanyi ku kooti Emityana ku lunaku olwo kunzizaayo tetwagukira ajjajja twagukira ku kooti Emityana mbijjukira bulungi nnyo buli kimu nga bwe kyali bye baayogera sibimanyi kusaza abo bawe ku ggombolola oba ku kooti kusaza Emityana ne boogera bye baayogera nenzirayo ne mama wange ewa jjajja ne tatange n'agenda tetwaddayo saddayo mulaba paka nengenda nensoma nemmala sinya mpaka P7 nemmala P7 mama wange nga bwe nagambye baali tebakola nga awo tumaze tuvuddeyo Emityana tuzzeeyo enjwa ya Makinde yalina abaazipangisamu n'abantu netuddayo mu mizigo gyaffe mu boys quarters Emityana anyway fe awo enjwa ezera kumanya nga tewaabeerangawo sente enju yonna yonna nga bajawuzamu na bibiri paati emumpangise ne boys quarters mpangise naye kwolwo twasanga abantu mwebali netudda mu boys quarters netubeera eyo well nagenda mu kisulo nensoma paka P7 mama wange n'agendawa nali nkyalina ku ssomero n'agenda e Bungereza nabitegeera nkomyewo after some time nti yagenda kukola yagenda oli ku ssomero ng'ali mu P7 yagenda ndi ku ssomero neneza of course nali sina kyakwetikkayo kukomyawo kubanga nali sasasula school fees nenkoma obufalizo nabulekayo byonna bukeesi nabikola oba sente zaali za taamu emu yokka ze sasasula simanyi naye nga ebibuuzo nabikola bulungi lwakuba nti ne deputy headmistress relative waffe muyita jjajja Mrs. Wamala nenkomawo netubeereka bagamba nensangira awo nti mamange yes teyaliiwo nembitegeerayo oluvannyuma nti yagenda naye akaseera
akatonako ke naliwaawo nga mama taliiwo senior one nabikino munne batamu nagitandika mu makati ya senior one nasanga obuzibu mama taliiwo anyway ekyo kati obeera ne baganda bo mbeera nabo nze mukulu nze nina okukola kiri gwe taata bwe lumu bampita weganga bonovaana noyambuka oba nga meters nga 3 nga esawa akoze pupu ne batuma Nicholas ajja mpite mulongoosi nentambula nenkomoneza nga biwa omwana akyaga nemugamba kati tusobola kujjawo gundi oyo yanzirako simuto taata we naavaayo naŋŋamba oyo obadde okolayo ki tokyagala kulongosa biwa baganda bo ngenda nagamba mama wo tokyagala kulongosa biwa baganda bo ebyo bulijjo najjanga mbiwulira bulijjo byebibeerawo kola kino gwobikola buli kimu nze namtuuka myaka 16 nagambya siddayo kola kintu gwe mulundi gwange gwasooka okujema wako oba okweddiima akeerako ezinenga sina kyenzirayo kukola ng'obeera wakaawo ate awo kati nendabyo bye nabigamba mama wange era abimanyi bonna babimanyi nagamba nga siddayo kola kintu just like that ankooye kuba obeerawo nokola ne bakutumira kuba ebintu ebisinga babyogeranga mu maaso gaabwe kugamba manyi okuba nti oliawo kola kino gwe mukulu ndaba kola kiri oba gwe muwala kwegana nokola buli omu webali waliwo baivete kugambye nga nze mbikola ekyo ne tukivaako kati mu senior ones ne ngende Mityana abali ne basigala taata waabwe n'agenda ew'omukyalo omulala yalina omukyalo balina baganda abalala naye teyabeeranga na mukyalo oyo kati ate omukyala yasooka oba kujjawo mbwawo nze nga negendedde Mityana wajjajja ewajjajja era azaala maama of course ate mba n'agenda kati nambala gye n'agenda eri kati maama n'atandika okukola aleta sente naye jazaali tezinnajja tatange jjajja ndoza yagenda omugamba ye n'atandika okunsasula school fees sinya buli kimu wakati musanze jjukira luli twavaayo bamutute mu kooti biki taata wange zibu njogera taata wange njogera ku taata wange sina taata wange mulala kati n'atandika okusasula n'alabirira buli kimu nga bwe biteeka okuba jjajja nga amuleeteranga ebintu ne bwe nabanga siriiyo jjajja era yabanga atwalayo obuntu nga bw'oyitawo n'ogamba jjajja nga ntwaliddeyo kino kuza kubona babiri so kati mba nkyasomawo kati jjukira ne maama aweereza sente naye nga eza school fees kati nasooka nakuba deskola kubanga nga sente tezimala teziriiwo nenzira mu kisulo Emityana bwenvudde ewa jjajja naye ngaera jjajja tuli Mityana era osomera Mityana mu kisulo jjukira ebibuuzo mu P7 tewabikola nabikola naye tolina pasiri nagendayo headmistress yampandikira buwandikizi kapapula naye headmaster Mityana Robinson Sombaliazi naye relative waffe so yabinyangwiza eventually oba bagenda ne babijja nze simanyi nensoma yali akiraba nsomye ate nendeta reports zange oluva emabega zonna which were very good naziraba nentandika okusoma kati mamba bwatandika okuweereza sente kati ngaaweereza ndoza aweereza taata wabali jjajja gyazikima nabali ne babasasulira ezaabwe nebyokulya nakiki nange kati jjajja nga tuzigabana babiri kuba nfuna za mirundi ebiri jjukira kati ezo nga tuzirya nze nalinga bulungi awasenya wanzinya tunali bulungi nnyo kuba nfuna eza taata wange nfuna eza jjajja kati reports zange zonna nga ndaga taata wange kwegamba ng'omuzadde bwakola ekyo neki kati jjajja mamange tewali masimu oba gaalingawo nga mulina ttambula mulinye mugende Kampala mugisange basimanyi oba bishop Emityana anyway lumu ne baleeta ebbaluwa ne bansomera mamange beyangambye sikulabanga ng'ozeeyo ndoza bamugamba ebyo ebya taata wange nga tandabanga nga zzeeyo nanzizeeyo naye nze namala nasembawo mulaba era nga mmaze kumala siniya tunvuddeyo Emityana kati awo kati nga ne mamange akomyewo saddayo mulaba mama bwe yakuweereza ebbaluwa kyoddayo mulaba nasigalamu ng'ate lwaki siddayo nga waaliye zisirabawo mutaana gonna naye ng'owulira tooni eyo ebintu ebimwe gye babikugambamu ati taliiwo sirina nsonga lwaki simulaba namulaba paka lwe namala siniya tu kati ate onenvayo Mityana kitegeeza nga era yagaana tulina buddamu mulaba kati munaye ate kati ye mamange gyembeera gyendi emmere nga nina kukola kyaŋŋanda naye olwamala siniya 4 anko n'ampomala mwebaza nnyo yentandikwa yange kubanga obusente obwo 75,000 mmeka gattagattako endala nga ngenda nenkola rehearsals mu kuyimba nentandika okufuna gigs wali mu vaaka ya senior 4 yes mama waali naye kati nga ye ziweddewo talizeeyo Bungereza nze era sente ze nasooka okufuna ebyo nga ntandise obwo obuntu nakwatako emitwalo 2 nengula ne kaadi nembitwalira taata wange
after 2 years ngasimulaba ninzira n'embitwala taata wange Christmas nemugamba happy Christmas which just I was so happy kugamba omanyi okulo owulira bamwogerako ati nze nkubuulira kati life yange kuba tebamumanyi ate omuntu yekayika amwogerako amanyi ekintu maama wange era bibamanyi babuulira kuye ebintu kati nga oli bonoga oli musiru nga taata wogira obugulu kulinga obwataata ebintu ebyo tukugamba maaso g'abantu bebawulira byebamanyi of course n'ebintu ebirala kubanga esa watugamba nti nkugambye saagala kumanya nkubulira kati gwe taata kuba esa otamumanyiko kintu wadde twabeeranga emityana tewali gwe nali ntutteyo ewa taata wange bwajja ayinza okujja ewajjajja naye bakwano bange bonna babamanyi era bakwano bange abo be bannyonoona mu mikono gyange bonna bamanyi taata wange musangawa mu katale emityana ku paaka oba ewaka abaabwe osobola kulongawo okumpi ennyo mu paaka ne bw'okubayo kati oba mu katale teri atamanyi andi mugenye wa buli jjajja okulabayo taata wange abaana bange bonna mu paaka emityana waliwo ofiisi emu simanyi nakulazeko ku kifaananyi kimu mu ofiisi naye ate yo tetunudde mu paaka amaduuka gali ku paaka naye tunudde eno mu luguudo ng'ofulumyeyo muki mu paaka naye ng'eri okubwetu bwenamusangisa omu asooka nga wamwaka nga guna ekitundu mumulaga n'emirundi egisigadde oluusi tekineetagisa kuyingira mu katale tulabire omwo mu paaka basi eno wabawala ninyingiza emmotoka yange nemmala okubuuza ku bantu bonna abo mu paaka kubanga batumanyi bulungi neŋŋenda well kati ebya senior 4 mbadde nkomye ku senior 4 awo neneyongerera ddala neŋŋenda kati nzaawo nali financially independent nga ndi obusente obubutono naye nkola naye kati nga si bwe zisinga okuva ngenda nenyimba ne wabaawo biki ne babaawo sabrenas ne babaki tipu nga nyinza okuba n'emitwalo gyange 2 naye okuva lwe natandika okukola awo natandikira okusasula buli school fees ziri ze bampeerera kati emmere gy'olya simanyi biki buli kimu n'ozisasula ezizo anti nina ozibaddiza kugamba buli kimu osasula zaani babikusaba waka kugamba nga oteekwa laba kati kugambye maze senior 4 ngeze senior 5 okola kino oyimba obufuna obwo obusente obutono kajje nkulagira nti tebize mu lwakubamba Irene ayimba kyavudde akola ki simanyi oba mbumbogeddeko bino babiki byabaawo okuva edda kati awo leeta za kino ate teri kugambisa mirembe naye ebimu nga wakola mbikola olw'okuba kale tewali oba gundi school fees anti munaye muganda wange ate naakola ki ate be baganda bange bali si bamanyi jjukira oba nabalabako naye tobagendamu tokola ki tobamanyi ne bomusanga mu kkubo toyinza kumujjukira kati ngamba jjukira naye sibalaba tewali na masimu nti obanoonye waliwo omu twasigala nga babiri tusigala nga twewandikira amabaluwa naye mbalaba kati of course tuwogera ne ku masimu but before nga wakalaba omuntu olaba ne bakulaga nti oyo ye maama wo nga wakamulaba tosobola kuba nti no kati mulingo oluusi mbeera mbigamba neŋŋana naye ate naakola kikankole bwe ate neetaaga kuga ebintu ebisinga nakolanga ate naakikolera ki ebimu n'otunulira ddala ng'oyagala okukikola naye ebirala nga nteekwa oteekwa twagala kino twagala kiri leeta kino ye lwaki tabikola nakwewuunyiza watutte muganda we France simanyi mukwano gwe France buli omu yakwewuunyiza olwokuba muwadde invitation sinze muwadde ne ticket buli omu yakwewuunyiza kati niwatandika okubira nga weza emboozi buli omu yakwewuunyiza kiba tutte baganda bo kyokka bonna teri onkuggyako oyo yekka eyabadde ayogera ebigambo eya recording yekka gwe siyambyeko ku kyokugenda ebweru ate naganda deliberately yawe yabyogerera nga yakamala emyezi 2-3 nansaba ticket tebangamba nti oba munaye kikinzi gye nkubulire mbadde ngenda China nina simanyi kyengenda okukola kimu kati mbadde oba oyinza okumpa ticket gwe ngaakola ki simanyi kubanga kugambye nteekwa tobanga otulinako ennyonyi emyaka n'ennyonyi ebintu ebyo mbisasulidde naye school fees zebampa paka P6 oba P7 n'ekitundu nzisasudde nensasula kati kwekuva ebyo kyesisobodde kukola tebayinza kumanya nti tolina nti oba tosobola naye ate nga before nali nkola nga kyensobola naye imagine okuva ku mitwalo 2 mmeka kwega ne bakusabayo kino n'okireeta ebimu njagala but me I had to pay my school fees okuva olwo financially tewali yali azeeyo kunyamba era nze sina gye nzirukira abantu abanyambye financially just bakwano bange besimanyi nako oba abantu ne bafuuka bakwano bange so seeyo bwe mbanga abana oba neŋŋamba gundi bwe bamwinayo beefuula bamanerenda nanganze ojja bamanerenda 25% nenziza mu nnaku 2 bamanja 25%. Oli muganda wange nkugambye mpolayo sente zino kati kakugambye for example we natandikira nkuwa eki sizirina nga sirina sente zo milioni 1.5 kusasula nnyimba na biki kankula ekinaana kangini kugerera bamanerenda situteyo security wadde n'ekimu nga mbagambye nzija sente zange ku account zijja tuuka nga myezi mu nnaku 3 manerenda ye manerenda nalyoka kubanjaga 25%. Can you imagine?
ate bwe maloze of course ate bwe maloze ola nabo mbawaako kati bakino okukola kiri ate kino era naye kugana olabirira ebiteeko okulabirira anyway kale ebintu ebiganji nanyonyo naye anyway eyo yebadde ng'embeera nze bwe natuuka mu senior 6 tatange yasigalanga ajjeeka nga maze omulaba ategedde maze senior 4 biki ajjeeka emakindi of course kakati bwe mba nali simwagala obanga nze nswala nze tatange tanswaza nkone dakiika neki nandibadde simukkiriza kujja makindi kuba mmanyi bali kye bamutwala ngo bapizza nga lwaki bwajja nga bali agenda ajja kulaba maama wadde ajja kulaba nze kubanga nga twewandiikira ebbaluwa bikuba ebiseera ebyo tewali masimu nga bazze kulaba nze nga bwajja ng'atuula ng'akaano bakamulengedde akaano bakamulengera nga kalyoka bo bwe baba bamulabye edda enjo eri obeera ebiseera ebyo tekwalingako kikomera wadde bikomera nga byonna byagodde ngoba olengera omuntu ng'ajja oluusi oba mu nju n'omulengera era ng'odduka nga weekweka kuba gw'omulaba takulaba mu madirisa ne bembeera notondaba nga badduka basindikayo akaana naye nga mugulire olujja emiryango ng'atuula akaana akajja nambiru taata wazze kuba bakagamba kati nga bannoonya nyiza okuba nebasejjukira waliwo ebyo bituyimbayimba bikiyita oliwo webasereeti oba nzirugala sisagala genda ku tatange nga mubuuza nga neneetereza tewali alinnyayo mubuuzaako tewali oba nti oba mama wange naye agendeyo nno ze nali mulabeko nga mbuuza mulundi gumu nga maze senior 6 nga kubanga tewali ddala sente nga nange zenzigoddeko amugamba nsasulire school fees tewali wadde nti oba tukwayo kyayo bakikingazewaka yes nga neetereza nga tugenda yabanga giridde nze nga tufuluma nga tugenda embw aba giridde gwe alefa abali ewaka tetumubuuzaako ate kati nze nkugambye tebamubuuzanga nga tewali agendayo kujjako akaana akagguddewo koluusi kayinza okusigalawo ne katunula ki tewali agendayo kugamba kyannumanga munene ngamba naye era nagamba kuba bisirawo naye musajja yali mugumu nnyo yali abiraba nange ngabiraba yandibadde takyajja okumanya nga alina obuvunaanyizibwa yayongera okujja ate nange okubanga nalinga jalandabye taata wange nandimugambye todda okuwuliranga bye bamwogerangako nandimugambye todda yadda paka lwenamala senior 6 kati awo netufuna amasimu era yajja nga ngenda nga sigenza mu university kuba tetulina mitwalo 5 ginregisteringa makerere ejyokuregisteringa makerere ngende ensome ntandike ku private nga tegiriiwo nensooka ntuula twewandikira ebbaluwa najja saalinyana kugenda mityana nezintwalayo kwalwa abasaazirina najja awo mubiseera byebimu ndabye taata w'abaana bange biki naye aleeseyo ssente ez'okutandika okusoma kosi gye nali ngenda okusoma ate nentandika obwo buntuntu era obulala right away obujingojingo bandi biki nafuna ssente saddamu omusaba ezasembayo nezeyampa yampa ekkooti nzitwale ewa muganda we emakindi anko bwe yandaga erukuli naye nga ndaba nooli anko nga byakutawana ekyo nenkireka neneyongera okwesasulira nemmala nomala university nemmala nalina course gye nasoma diploma course ya hotel and tourism nenjimala kuba nze nali nsobola okwesasulira nali nandisome ku university degree naye nga sente teziriiwo nga tezimala nga byakutawana naye ate awo nkugambye nga ndabye ntata abaana bange naye saamunyega nti sirina sente nayongera bwongezi kukola obwo busente nembukuŋŋanya nga nensoma nemmala ajja bitegeerera kuno bino byenjogera abaana babiwulira abanye nesasulira kubanga eryo nalina nga tubeera fembi nemmaliriza nga tamanyi yampa $1,000 ku registaringa olumu lutonotono kati nempapanyo neregistaringa kubanga tatange bwe yampa sente naziwa maama nezimalayo omwezi mulamba n'ekitundu nga ziguze simanyi kiki ekyazakoze era nga sitandika kusoma kati ngaomusajja bambuza wangamba ogenda kusoma ntandika nenkukuta nga sisobola mugamba paka lwenamugaba bangambye registaringe $1,000 ntandika okusoma nagumpa awo nentandika after mwezi gumu n'ekitundu maama nampa esente naye nakimanya nti olwokuba nali nfunye omusajja oyo kiba yali tazimpa namukwano gwange gwe yayogeranga naye ngamanyi nti omusajja ajazimpa which became a problem later kubanga era bwe saasobolanga akola bintu nga byempulira lwaki oba talina sente ngaali oba sibawadde sente zibatwala simanyi bweru simanyi biki tiketi oba kyonna oba ngaaliyalwaki yafumbira omusajja atamuwa naye omusajja ali muto lwaki yafumbira omuzungu atamuwa
sokoleke walina sente nyingi nnyo ezo zitwalako n'abantu ebweru kati awo ati kakati bwe natuuka e France nemba nti nkola naye tuli bato ffenna tutandika butandise nkola naye akola nze ekyo kyannema ekyokumugamba nti tukwate sente tuziweereze bali kubanga ki bo bava eri wabwe wagagga bo buli kimu bakibakolera babawa school fees baganye okusoma bakuwadde school fees bakusasulidde mu Aga Khan obuuse senior 2 ogenze mu senior 4 senior 4 gigudde obuze ebipapula oyingidde senior 5 nga byosoma tubitegeera Aga Khan bakututte kabojja ng'ezimu batusabira namukko omaze ennaku 3 esawo bakugobye kabojja kuba wagezi n'enjaga kugenda ne bakolera buli kimu omulala bo batandika okunywa enjaga zaabwe n'esigala bya myaka nga 7-8 kati ebintu ebyo byonna nze nabeerangawo njagala okusoma nga sente siziraba naye n'otunuulira banno bazaagala bazifuna bazina naye bali kwegaba ebintu byonna ebaliza Katonda kyangu nnyo awawakaawo kya bulijjo anyway kiki kye mbadde gamba nti kwegamba nze kati waliwo wootuuka sente ezo zaali ntono nga nina tusobola okulya ne tubeezaawo abaana baffe famire nakyo oluusi n'ojjako era naye n'ekirala nze saali awo nti nina kye bantegekedde kwata ettaka lino kwata kiki oba bino biibino kuti oliawo nga nina okutandika ate ndibwomu ndi bwomu sirina kye nnina ne bali baganda bo tobalaba tomanyi nyiza obbalaba naye kikisi be bampa essente kugaba mba sirina sibagendako nti oba kiki kakati bino byenjogera kugaba kwezimba enju oba ozimba enju buli omu ayagala okuba n'enju kyatwalira ebbanga okuga nti no kaneefeeko kakati nkole kino nakukola nga nze kwegamba neefeekoko kubanga oba olina buno ate kakati Nicholas bamugambye alina low sperm count twagala paundi 6 Nicholas si yabikugamba mama we yakugamba naye nyiki yesajja bingamba kubanga walozo yo stars azinani amusaba asijja ebintu bwe bityo neŋŋaana of course nanze n'abaana babiri nja nandyagadde okufuna abalala naye bensobola kati oŋŋamba kusasula zooli omusajja mukulu ye bamukolere homonzize simanyi biki buli omu oli ayagala tiketi yo nayagala ebintu ntuwe bityo kwegamba waliwo byokola ng'oyagala ate ababimu n'obikola olwa mama wange ne batabagamba nabagamba oba ne babagamba wadde okuga nti webali oba yabikola abikole bimukakatako ekyo kyaggwa alina okukola kati tutandika buto kati kino kirala n'omala n'owulira ku kyalo konna konna oyo nambi tutalina kyatuyamba abeera ne miliyoni wali n'agaano giwa ngagga mulaba ku tv ololisita kati yankugambye nga bijja bwe bityo ngamba ebyo bijja ng'olisita kati nga nnyimba nga muntegeddemu kati ku kyalo ne kutandika osimanyimu katono kinyulu tayina ebiralo bisanga ku Facebook oyo omukyala ali eyo talina kyali mumuyita diva fegono simanyi tumulabanga kiki nabiraba ku event sobolekesa wae katono mukaawo ne bye baagaana okukkiriza omanyi okubeerawo n'ogaana okukkiriza munno ndinawo katono mukaawo simba wakati nalabako ku Facebook page yo ng'otaddeko nga no waliwo omuntu eyateekako ng'awaana Irene Iveti si muganda kati oyo yalina birthday yange nga nasho kati yalina Iveti si muganda tata mama wange omwami ogwo yafumbirwa tata waabwe nziri kugaye banzaala nzeka kakati abo be yazaala bana mama wo kati Iveti muganda wo ng'ali mugamba oli faniwo nti gwe bakulabanga ffe tukulabanga diva naye kati ekyo mwakirabiraawo enikeno mu bantu abala yonna gye boogerera nga bwe babitadde okwo ku gundi ku radio ku TV bwe batyo boogera talina kyali biki kakati oluusi baba baganda bange nga balina kukakasa ensonga ate ffe tufa ababalaba nga baganda bo kitegeeza bye boogera olaba muganda we yayogedde olina okikakasa so baba baganda nga balina okukakasa ensonga oyo ndaba akola bw'ati kati ne bakuŋŋaanya bakwano bange ne balyoka babagamba ebigambo ogenda tuba tutudde wano esawo oyo era nga yayogera ebyo ye gwe mulimu gwe gwakwogera ebyo yajja nambirolooza akwagala wano takwetaagawo simanyi kugamba buli omu alina omulimu gwe Nicholas gwe beebuuzaako ye n'ategeka genda mugambe bwoti genda kati omulala ye muvumi oyo ali e Holland ye muvumi gwe batagamba kwavuma buli muntu avuma buli muntu baganda baabo bwe bayogeddeko bonna n'abavuma n'aboogoloza bwati bw'aba aboogerako ng'ayogera nti oba bali agaana agonda bagali gayogerako agaana ga myaka 35 agaana nate gali ku kimaama kyabwe kyakoze kyova olaba nti kimaama nga gamba maama wabali kwe gakyenva saagala nabbiteeka naye njagala mu byewulirire omanye abantu biki kye bayitamu kuba ne baali bazze atakinga nabagamba mulindeeko you don't know muli mu mbeera yemu
opampozi n'okusingawo ne buli muntu yenna bamutwaliramu ate babeera baneera ne boogera ebintu byabwe ne bavuma ankoli ne bavuma oli ogenda okumaliza ensi yonna yonna so bitwaliramu abantu bangi nnyo ebibi at the end of that day fe tumanyi Irene namubiri atalina kye yali abakoledde simanyi atalina kye era bwe bwabaawo ekintu kyonna ekiriwo tugamba Irene oyo n'alyoka akola wati n'atayamba muganda we Irene oyo kati ekyo sijja kyogerako banyambe basiyambye tekyetaagisa kwogera oyo Yvette ali Holland mubuuze yagendayo atya namuweereza bulungi invitation najje France tuve France nemutwale wa mukwano gwange e Holland bwatamanyi tamulabangako abeereyo kubanga yali ayagala kusigalayo yatuuka nayogera ebigambo n'abigamba mukwano gwange gw'omututeko yes bwatamanyi era kubanga ewaffe tetutuulangako tebatuuza nze nfuubye nti onaakoze kino kati kino bwe kiti jjukira nze sina gyendoopera eri ewasaidi ya tatange sobola bitwalayo kubanga tebabamanyi abeene kati bajje babagamba ekiti naye nze olubaawo ekintu maama ono yaliwo tewali tekibangawo tetutuulangako tewabangawo kiri solve ne bwomubuuzo tewali tekibangawo lwe nasembayo okwagala njogereko navudde Japan nga nakavaayo webakusiba yanvuma nansuula wali maama era bwe yamaliriza kubanga nga tayagala njogere kintu weeks 2 Yvette nampeereza message okuva Holland ababukedde bankubidde wano nga bambuuza simanyi wafolinze out ne maama simanyi twali abantu abo munju eyange gwe ne maama azze okulabako ovudde mwana we avudde Japan bonna we baali babeera nze nasanga family yonnange eri awo naye anyway twali abo kakati nze buli kyenkola baagala ne babiteeka eyo oba ne blackmail nga tugenda mulopa mu bukedde kati ani yabigamba oli era bandope mu bukedde babiteeke mu mawulire ebintu byonna ebintu byolaba mu mawulire nga byagala okukwata ku bulamu bwange wadde biri exaggerated 80% biva mu bantu siyomba mbo bafaani banvumye baani banvumye sisobola kuba gasi yasinga ebintu ebiri ennyo bye wali olabye naye embeera ano nenyambala ekiriba neŋamba biki abantu banagamba batya kati nenzira eri nempanika yakoze bwati mumuwandikeko oyamuvumye esente zamugwako omusajja yamu ali mukulwanira baana yabikoze kyokka bananga akasajja ako nekaleka kakola bwe kati kati wano nakuvuma lulabe okaddiye kati oyo Yvette eri muzi Facebook simanyi muzi Facebook okaddiye Facebook ye oba akolayo muki fake account naye nga nali nakirabadde kwanze mumanyi nesirina siyomako naye kuba sirina budde bwoyo ako buli omu nga kati ye muganda wo yakuvuma ku Facebook bajjukira kati awo nga nakamala myaka ge5 soogera nabo kwanze mama bwe yanvuma ebyo bintu nensirika bangambye ebyabukedde sanyega kubanga lwaki kuba bwe batandika okumba byonna nembi recording era yabagamba muvumi naye nabi recording ati nagamba nkwate ebintu bino mbalage omuntu mukulu ayagambye muvumi bagenda biteka mukedde naye nga kyeninda kwolwo kyo nali nkirinze kuba kyangu nnyo okwonoona munno abantu of course tolina kwogera tolina kukola ki buli muntu akulaba era nga bwe mwabirabye nga bwe bayogedde ebyo naye mbanyebonye ebbanga erimala naddala ekikwata ku nze nitatange naki n'ebintu ebirala bye nayitamu bo byotosobola gamba muntu byatayagala kuwulira oba bye balooza nti olimba ebigambo kwegamba nalina kwolwo nalina akyava kukaako ka Yvette kugenda kuwandiika simanyi nga kammanyira kanvuma ebigambo bwamala obyogera kyokka tagalina bwagamba nti soogera naye ate nga mmaze emyaka ngeri akuteekayo ekifaananyi simanyi muganda biki alina baganda bangi nnyo atimbiriza benze bwamala okuvuma ekyo bwamala okuvuma maama we nganaye amutima mama nja kuwa owulirize kyova olaba nti kugamba bwona omala obbawuliriza you'll understand nja kuwulira kubanga nali egyo emyaka egyo gye nali nga soogera nawe nga buli omu afaayo okumanya ki ekyabaawo so that's been like 2.5 buli omu ayagala okwogerako naawe afaayo nnyo oyo abimanyi kati onaabajja n'agamba omanyi gundi agambye bwati ze sirina ezo mboozi nabo sibinyina sinyumya nabo ate okuva edda kubanga nga ne bwembeera waka nga niggalira mu kisenge nenkola ebirala tetutegeera kyekimu kwega bintu bitunulira balala buli omu akola bibye buli omu akola bibye nze sirina nnyo mboozi kwegamba mbeerawo bwe mba nga tugize n'okusangaano yes naye tetulina mboozi ndala nnyo zetugendamu mpanvu kati kaabwe natandika okwogera buli kibadde ekinnuma naye naddamu kati ojja kuwulirayo ebyebwe yayogeranga ulirewe but that's 2.5 years ago akubulire bwayogera esaba oyo ate nga ekisinga obubinti ebisinga bituufu kati kyekyampandiikisa byo kubanga oli wano owandiisa abantu abaana bange babiraba nabirabanga naye nga nindidde lunaku lumu nga neetegeka dda nti lwalwenja okwogerera kubanga nga nkimanyi bulungi ne bwabafaani nga takwagala akuvuma n'akuvaako naye oli buli lunaku ate alina engeri gyakuvuma
nga kugana bulaba bwatuula nali nateekako ekifaananyi nga ntudde bana atunulanga simanyi bagire ebigambo ebibye bitaitikana mu kamwa buli kintu kyonna naye agenda n'abisangulayo n'abampaana nabo nga abavumira oluusi nga abavumira ne mu akawunti ye yennyini kati mu eyo ng'ateekamu kwegayamanyi waggwamu olaba oli mukadde kati ekyo bakikozesa nnyo kubeerako babaloozi bati not hiding anything oli mukadde oli mukulu simanyi kikati oyo yabibeerako gwandi gwe wabalera niwe mba nabalera bw'oba nkusinga emyaka ebiri oba omwaka gumu baki okay katugambe bato it's okay naye kati kuba balowooza bwe tubeere ne mu industry okitya simanyi era ojja kulaba nti bakikulembeza nze neesimye okuba nti n'emyaka gye nina ndi healthy ndi healthy va ku kyokunyirira mbaddewo oba ndi mulamu bulungi naye bba bato bagulubye n'ebizibu n'ebirwadde nakiki omanye ebirwadde ebyo nga wandibadde obyewala naye nga n'otobyewala ate nga wabifuna dda ng'oli mutono obeera n'ebirwadde okola ki kwegamba nzimbasabira batuuke ku myaka gyange gye ntuuseeko bweba nga bato nnyo kuba nga tebabonaabona bati era mbasabira nnyo Katonda yes abatuuseeko otuusewo ewakulu ate era tutuuke kati bwe tutuuka eno bukadde gye tuli tube nti bafa ku bakadde kuba tubeeko abantu kuba bakadde kiraba engeri gye baba bayisamu bwe tutuuka eno bukadde gye tuli kuba mpisa mbi nnyo kwega omuntu n'omufuula nti obukadde kiki kivumo kibi no abantu abagala okutuuka gyendi eno bangi oli mukaaga mwemeka si kikulu nnyo kubanga mutuufu nkyawulira amaanyi kyekugambye ndi healthy sikukutana biddagala miri olwaleero mire nkyate tebwabibize waliwo mukoleramu n'ebikolobero osiiza abantu ababa n'ebirwadde ng'omanyi obirina okukuta balayi Katonda ze yabakuba ezo ye yazibakubadda kugamba Irene oli ku mpologoma ey'eddembe Lubogola Simba ey'oluguma Irene Nambiru mbadde ekyakugamba ekintu kukati oyo Nicholas anzirako avudde Japan